Yes, tuba tukyali mu struggle tetufuna eggulire eryakagwawo ssaawa zineeno. Ekyolaba kigenda mu maaso awo zibadde videos zibadde ziri mabegakaawo ku birthday party eya mwana muwala Sheebah Karungi ng'aweza emyaka 31. Birthday ebadde red party kwegamba nga buli kimu buli omu ayambala red buli kimu naye amawulire amapya agakagwawo essaawa zineeno. Poliisi esazeeko ewaka wa Sheebah oba ku Red Terrace wali eri party webadde tekkiriza muntu yenna kufuluma bonna ebayodde era ebatwala. Bwebale nnyo kubeera nga weekumira ku MMTV, nkwaniriza nnyo ku MMTV. Tuula wansi okkalire tusoosotole emboozi tukuwe details ate n'ekigenda mu maaso wali Munyonyo ku Red Terrace ewa Queen Sheebah ng'aweza emyaka 31. Subscribinga wansi awo gwatanaba kubeera nga ate osubscribinga gwate ya subscribinga nyalogamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama. Webale nnyo kwekumira ku MMTV. Twakugamba nti fe abagenda okukuleetera ensibuko y'amazima n'obwenkanya. Mu video eyo olabamu Queen Sheebah, ndabamu Etania, ndabamu Easy, ndabamu Crystal Panda n'abantu ab'enjawulo bangi. Badde bali mu having a fun wali eri ku Red Terrace ku birthday party ya mwana muwala Queen Sheebah. Naye poliisi ebirinnyeemu era bwe twogerera essaawa zineeno poliisi esazeeko negamba tewali muntu afuluma essaawa zineeno. Wabaddeyo abantu bangi betwalabyeyo wabaddeyo Benja, wabaddeyo Prima, wabaddeyo Crystal Panda, abayimbi babadde bangi nnyo n'abantu ab'enjawulo babadde bangi nnyo. Naye bwe twogerera essaawa zino poliisi munnaye esazeeko era tekkiriza muntu yenna ayingira ate era tekkiriza muntu yenna afuluma. Tetumanyi oba Queen Sheebah ku luno awona, katulabe gye bigenda okubeera nga biggweera kubanga kamera zaffe ezatuuseewo dda bagenda kuba batukwatira batubuulire kiki ekigenda ddala mu maaso wali eri ku Red Terrace. Ngenda kubanga nkulagako ku video obumu nga poliisi esazeeko ekifo ekyo ate nga bagezaako okubeera nga balaba embeera egenda mu maaso oba embeera etambula awo ku Red Terrace ewa mwana muwala Sheebah era n'embeera engeri gy'eri okugendagenda mu maaso. Poliisi esazeeko ezinekabangalizaayo 3 nebeera ng'ate ekyankalanya omukolo gwa Queen Sheebah egukomezza wakati era we twogerera ekigenda mu maaso si kitegeera naye nga ye Queen Sheebah ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo kubanga n'abantu ab'enjawulo ababadde bazze ku party ate bamuvuddemu, abamu badduse, abalala poliisi tebakkiriza kubeera ng'ate batoloka. Naye nga mwana muwala Etania nga bw'omulaba awo ne Sheebah bwe bali bulungi nnyo era babadde bakyanyumira. Ezo videos ezimu kuzibaddewo nga poliisi tenaba kubeera nga eyingirawo. Ndowooza olaba poliisi ebakutte mbu bamenye amateeka ga social distance, tebambadde masiki ate abantu bangi ate simanyi kubanga poliisi yagamba abantu 7 be bayinza okubeera nga bakola rally oba bayinza okubeera nga babeera ewantu ewakuŋŋaanira omuntu yenna. Naye nga kyendowoozezza abantu banene babadde tebawera na 7 naye tetumanyi lwaki poliisi ate ebiyingiddemu kubanga abantu ab'enjawulo bo bakuba campaign. Tumanyi biseera bya campaign, Bobi Wine akuba campaign nga mulimu abantu ab'enjawulo bangi naye munnaye ye tebamukwata oba bamutaataganyamuko kati. Naye Queen Sheebah katulabe poliisi kyenamugamba ate tubeere nga ate tukuleetera aggulire eddala. Katukulageko ng'agezako okusala keeke. Where are the money Champagne.
Secret Panda. Tulinze ko tugamba akamuli akasoka tukajje. Okay, guys, we're gonna count from 10. We're gonna count from 10. Guys. Okay, so guys, we're gonna count from 10. Sheebah, yes. Guys, let's count all of us from 10. Let's start 1 to 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. naye byebimu ku birimu okugenda maaso wali eri ewa Sheebah poliisi esazeeko ate abantu ne babunya emiwabo katubeere nga te tukulako ku video ezimu obeere ng'osobola okuzekkaanya ng'ate bwe tuweyongera okufuna amawulire naye ng'eggulire eryakagwawo poliisi esazeeko wano ewa Sheebah oba gye wandiise Red Terrace ewabadde omukolo gwe wabadde omukolo gwe ogwa birthday nga aweereza ddala emyaka 31 egy'obukulu ate nga celebratinga ne police ebirinnyeemu munnaaye subscribinga wansi awo gwatanaba ku subscribinga gwate ya subscribinga njala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana maama webale kwekuumira ku nsibuko y'obwenkanya n'amazima wano ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumirawo ate ne tubeera nga tukuleetera eggulire each and every single time subscribinga gwate ya subscribinga njala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana maama webale kwekuumira ku MMTV ensibuko y'obwenkanya n'amazima.